Ssentongo ono nga kitunzi mu nteekateeka eno mu lukiiko oluteekateeka emipiira gy'ebika by'Abaganda. Omwaka guno era tukuza emyaka 50 gy'ebika bino eby'Abaganda. Tugenda kuwayamu ku nsonga eyo twongere okumanya naawe ali eyo obeere nga obudde bwo obuteekateeka osobola okulaba nti buteereevu tosubwa enteekateeka eyo. Amukulu Robert Ssentongo nsanyuse okulaba mukodomi wange. Nange ssebo weewaawo nsanyuse okubeerako wano. Abatuwuliriza n'abalaba BBS Telefina ndi musanyufu nnyo okubeera nti amakya ga leero ndi mukumpewo oba ku mayengo ga BBS Telefina okwogera ku nteekateeka ate wamu n'okumaliriza empaka z'emipiira gy'ebika omwaka guno. Weewaawo njaga tutandikira wali ku nsonga y'emyaka 50. Omanyi ebiseera ebisinga obungi tuyinza okujogera nga mingi naye oli n'agamba nti okay 5 ne kati what is 5 mulimu ki tufunyeemu ki nga mu mipiira gino egy'ebika byabwe tugizannye emyaka 50 tufunyeemu ki ekirabika ki tuyinza okwogerako? Ebirabika biwerako ndowooza emyaka 5 okusookera ddala nze naawe oba oli emipiira gino gyatandika tetuliiwo kituufu ekyo, naye emiganyulwo tuzze tugoberera naddala bw'obeera ng'oli munnabyamizannyo. Ebiseera bingi tulabye nga abasambi bangi bakiikirira ebika byabwe ne bavaawo ne bagenda ne mu matiimu oba kilaabu eŋŋundiivu mu nsi eno, oba oliawo abamu ne bakiikirira n'eggwanga ne bagenda ku national team. So ebika bino biyambye, ekimu ku bye kiyambye okusitula ebitone by'abaana. Abaana bano ne tubawa omwagaanya oba platform ne basobola okulaga ebitone byabwe, abalabi ne ttiimu ne zibalaba ne zibatwala ne zikuza ebitone byabwe ne babateeka ku mutendera ogwa waggulu. Kati ebimu kubifuniddwamu nti kusitula bitone okubikuza ate oba oliawo n'okuganyulwamu, so singa ssekinoomu wekka oba ng'omuzanyi yekka naye ekika ettiimu ate n'eggwanga. Ekirala kye tufunyeemu oba ekiragibwawo nti ebyenfuna mu bika bino abantu obalaba Mwai Mukiibi ayagala ayambale akakofiira k'olugave, ayagala ayambale ka wristband k'olugave, ayagala ayambale ng'ate omupiira kye kimu kubikuŋŋaanya abantu bano awamu ng'ekika. Ng'oggyeko okubeera nti tumanyi of course nti bajjajja nina essiga lyange lyenvaamu naki, naye ate bwe tutuuka ku kika nti ndi wa Lugave oba Ssentongo ndi wa Nkima, tuyina ekyo ekintu ekitugatta ne weesanga ng'ebyenfuna bya oyo akola ebyettunzi ebikwatagana n'ekika atumbudde bizinensi ye. Ekirala nti n'Obwakabaka oba ebika byennyini birina omutendera kwe bituteeka. Ne tulema kumanyibwa mu byannono byokka naye ne tubeera ne sayidi endala ey'ebyemizannyo nti ebika bino kigambibwa nti omupiira ogwasooka okuzannyibwa mu Uganda gwali ku musingi gwava mu Bwakabaka bwa Buganda, era ndowooza kwe kwava abafuna ekirowoozo ekyokuteekawo empaka zino ez'emipiira gy'ebika. Tugamba nti yali first fufa president yali Ssekabaka, kitegeeza nti Bwakabaka bubadde pivotal nnyo mu nteekateeka n'emipiira. Bubadde busaale. Nali njogerako n'Oweekitiibwa Ssaalongo Sserwanga, minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'abavubuka emizannyo n'ebitone, n'ategeeza nti balina enteekateeka ey'okwongera nga bw'onnyonnyodde okunoonya okusaggula bamanye abaana abo gye bali. Era okusooka yeeyambisa oba minisitule yeeyambisa emitendera egy'enjawulo. Bw'oba obadde ogoberera kalenda amasomero ge gaasooka ne gazannya ne gamaliriza, era nga kyali sijja kukiyita kya buwaze naye baateekawo embeera nti buli musambi eyeetaba mu mpaka ezo bamuwandiika ne bamanya ali mu kika ki, kwegamba ne tubeera nga tutandise okukola database eyo nti aboolugave babaddemu bameka mu masomero, mu mipiira gy'amasomero.
kati abo be bafiidinga mu mutendero gwaddako gw'amagombolola nti abamagombolola bwe baatuuka tebatandika tebanoonya bazannyi bagenda bugenzi mu ministry abasambye amasomero ne babagamba gombolola gundi mutuwe ku basambi abo kati abasambi abo ne babeera nga bafunye bazannye mu masomero ne beetaba mu gombolola kati ate ebika bwe byatuuka byo byasanga kaweweevu era byafuna bali abavudde magombolola abavudde magombolola kati era ogenda kwesanga n'amasaza gagenda kujja kati ndowooza olaba olujegero olwo nga bwe luze lutambula nga bw'okyogedde bulungi ennyo nti minisita ne ministry enteekateeka ngenderere okulaba nti ebitone bino yonna yonna gye biri babijjayo naye ng'ekinyusi kati kuffe ebika nti singa tuzuula nti Morris Mukiibi wa Lugave nga tumugjayo bwaba tuba twamugje mu ssomero ne tumakinga sure azanye ne mu gombolola kati wano ebika tumuleetera ddala bulungi kuba agenda aba asuumusibwa okugenda ku mutendero oba oliawo oguddirira ogusembayo mu kariya ye weewaawo atugenda kuwumulamu bwe tudda tugenda kwogera ne ku mupiira ogugenda kubeerako olw'omukaaga n'enteekateeka nga bwe zikoleddwa ate oba oliawo n'ebirala eby'enjawulo bye tulina okumanya okuva mu minisitule eyo y'ebyemizannyo ne naddala nga tutunulira enteekateeka y'emipiira gy'ebika by'Abaganda tukomawo tovaawo.